Kati nze Abadde Luyima birwa byerabirwa Ssemwogerere abadde anko wange. Ssemwogerere bajjajja yabazaala abaana bataano. Bw'amala bazaala bataano Ssemwogerere nga yasembayo buto. Abalala abana baafa Ssemwogerere n'asigalawo n'atukuza. Ssemwogerere n'atukuza nze gw'olaba Ssemwogerere yanzaala mu batiisimu enkumba. Yamala obuseera bye ebisinga okuba ebingi mu biseera ebyo. Yabadde andabirira mbadde mubeera naye kumpi buli kiseera. Buli information gy'asooka nga nse nsooka okutuuka ku Ssemwogerere. N'ekitalo nnyo taata waffe ono bwe twali tusigazza omubwati ate naye n'atufaako. Era kati tuteekateeka kugenda nkumba gye tugenda omuziika. Bano boolaba How so the coming? Nze mukubo olunaku lwa leero nga nzija mu kibuga nabadde ngenda ku parliament nga nina ekiwandiiko Dr. Kawanga Ssemwogerere kye yantuma okumaliriza. N'olwekyo mbadde ngenda mu office newankubadde leero parliament teri mu sitting. Amawulire ne gantuukako n'olwekyo nenzija butereevu awaka teyafudde. Ennaku nga bbiri emabega abadde ateganyizibwa naye nga tubadde tetulowooza nti asobola okufa. Kubanga buli kaseera era tubadde mu engagement ez'okulaba nga tutereeza eggwanga. Ku myaka gye newankubadde nga abadde n'ebirwadde bimuluma naye nga tubeera nga buli kaseera tubeerako ebiwandiiko ne discussions zetubeeramu ez'okutereeza eggwanga lyaffe. N'olwekyo omuntu bw'ambuuza kiki kyensinga okujjukira aba ankemye nnyo okusobola okumubuulira oba oliawo lwe twali mu ddiiro ewuwe nga twogera ku bikwatagana ne convention gye tubadde tuteeka okubeera nayo ng'omwaka guno tegunnaggwako, nga convention eyo y'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition n'abatali bakulembeze naye nga be bakukunavu mu opposition, era ne mu sectors ezitali zimu ez'Abannayuganda abaagala Uganda egende bulungi mu maaso. Babadde akolagana nabo mu kye tuyita unity in diversity dialogue. Kale nno twabadde tusuubira nti ng'omwaka guno tegunnaggwako tujja kubeera ne convention eyo. Conventions ezo zibadde mu Africana, Hotel Africana. Era waliwo Africana 1, Africana 2, Africana 3. Enebadde teekwa kubeera Africana 4 eya unity in diversity dialogue. Tusobola okufuna empagi emiramu emikulu gye twandiyagadde Bannayuganda balabe nti bwe tuti bwe twandiyagadde eggwanga lyaffe litambule, oba Museveni nga waali oba nga Museveni taliiwo. Kisobozese okuwa Bannayuganda essuubi nti ne gavumenti eno ne bw'eba nga teriiwo, waliwo abantu abeeteeseteese obulungi okutwala eggwanga mu maaso. Okusobola okutunuulira kye tuyita succession plan n'okugikubaganyako ebirowoozo, okutunuulira orderly transition, butya omukulembeze omu bw'avaako n'akwasa omulala obuvunaanyizibwa obw'okukulembera eggwanga awatali kuyiwa musaayi. Twogera ku peace, eddembe n'eddembe ly'obuntu ery'obwebange, nga twogera ku butya bwe tugenda okulongoosa electoral system, ng'omuntu bw'aba awangudde akalulu ke mpaawo agenda kamuggyako. Tukirongoosa tutya? N'olwekyo ezo framework mwe tubadde era ng'abadde ayengeejinga abakugu mu buli sector. Oweekitiibwa Lord Mayor Elias Lukwago abadde ahandlinga, Oweekitiibwa David Mpanga, Oweekitiibwa Kizza Besigye,
owekitiibwa Bobi Wine n'abakulembeze abalala ba Muwanga Kivumbi, Medad Lubega Sseggona, Kayaayu n'abalala okusobola okulaba nga taataaganyiza era kigenda tutataaganya. Olwaleero okufa kwe tutekwa okufunamu olutuulo olw'enjawulo ng'era abantu abaviiriddwako owaabwe okwetunuulira butya bwe tugenda okugenda mu maaso nga taliiwo. Got the news about his death this morning, and it was unexpected because although he has been sick, however, we didn't think that he could die just suddenly like that. So when I came here, it is when I proved that indeed he had passed on. So sad. Dr. Ssemwogerere, at 90 years old, has always been working with us and giving us assignments, and we come back to report. The Lord Mayor and I, people like lawyer Kayaayu, people like Dr. Besigye, Bobi Wine, and others have been always congregating with him, brainstorming on how to make Uganda a better place to live in and how to make our country stable, progressive, and a country that works for everybody. So these were the things which made him live with us, and we have been priding ourselves in him in guiding the process of a possible promise that Uganda can deliver a new leadership without shedding blood, and a promise that a current leadership can go and rest without feeling threatened that they are going to be killed. Uganda that can deliver a system of election that can be honored by everybody. Uganda that can deliver a government that can be accountable to all people of Uganda with transparency, honesty in government, peace, and in respect of fundamental human rights which he has died fighting for. So, because we had a lot of engagements that were occupying us for the future, but God has decided otherwise. Where does his demise leave your position? It has created a very big void, and his death, having created this kind of a void, we shall use it as an opportunity now to see how we can patch ourselves together, and we see that there is a coordination mechanism of people that can be respected in order to steer ahead the agenda of having a country that can deliver for everyone. Yeah, very true. Doctor, ngaffe Bannabyabufuuzi tugamba nti y'omu ku bantu nga betubadde twebuuzaako ebbanga lyonna mu nsonga z'obukulembeze, kubanga Dr. Ssemwogerere n'omugenzi Ben Kiwanuka be batandika ekibiina ekirudde nga weekiri mu nsonga z'obukulembeze mu Uganda muno ekya DP. So ngaffe abakulembeze abato abazze n'ekibiina ekya transition ekya national platform tubaye tumwetaako nnyo amagezi engeri ki gye tuyinza okuba nga tugenda mu maaso n'obukulembeze baffe mu struggle, ate n'okuba nga tusobola okuweereza bannakampala oba bannalubaga obulungi. Era mbadde mwebuuzaako ebbanga lyonna nga nze ne mukyali awaka wano ne mwebuuzaako mu nsonga ki, mu mbeera ki esobola okuba nga tuweereza abantu abatulonda mu kitundu kyaffe ekya Lubaga. Ngenda kutulamu ne kanso yange ye Lubaga division, tunoonye ne Lord Mayor ne authority councillors, Lord councillors, tulabe oluguudo lwe tujja omutuuma olw'okumujjukira obuweereza bwe mu bukulembeze bwa Uganda muno. It is very sad for the loss of Dr. Ssemwogerere, and has been a member or
staying within my division, Lubaga division, is a person whom we have been consulting as leaders all the time to see how one can take in front leadership of this area. It is very sad that we have lost him, and we shall continue remembering him as a leader, an exemplary leader in our area, whom we could talk to and guide you on how you can take charge of leadership within the division. And we are going to get in touch with the Lord Mayor, the 40 councillors, Lord councillors, and also the division councillors, and see that we can get a road within our community and name him as a legend within our area. Of course, it No, is see. not there. Tayakara. Uganda naffe tufiiriddwa nnyo era tusaba abantu abakulu abo bateekemu ekitiibwa balabirire bulungi ate ebintu tubalabireko ebintu ebirungi byebakoze kakati ekika kyaffe ekyo nze nkulira siga ekika kyaffe kikulira obwakakatwa ffenna tufiiriddwa nnyo naye tulina okulaba nti ate tugoberera ebintu byatulekedde bajja okubeera omusanyufu ebintu byagenze tusaba Mukama Katonda amwekyo omwoyo gwe aliwo ekiwumula atulaba ku Bukedde TV program okay, that's sigenda kujjako kwendi kwatira wansi tugende yenze Ssekabira Luwalagamatiya. Twafunye nnyo okugamya enkikwe olw'okufa kw'Oweekitiibwa Paulo Kawanga Ssemwogerere. Nze nganze omuntu mbaddeko ebintu bingi byabadde annambikamu naddala ng'omuvubuka ate ng'ate omukulembeze. Omugenzi ekyamazima nasooka okumulaba nga nzize okumwebuuzaako ku nsonga z'obukulembeze, ate bwe nayongera okumumweyayanjulira ennyo ne mugamba nti Ssebaggala Joseph Major Salambwa nga mutegeera bulungi nnyo kubanga be bamu ku basajja abasaale abaleeta gavumenti ya President Museveni mu buyinza. Kale mwene embeera nga ngaffe abavubuka babadde akutteko omukono tusaaliddwa nnyo nnyini ddala era tusaba Omukama amuwummuze emirembe. Nze Harriet Nagawa nyumiddwa nnyo amanya gange nze Harriet Nagawa nyumiddwa nnyo omwannyinaze Paulo Kawanga Ssemwogerere kuba nze abadde nga mamange yamusikira Essese Bwendero era mamange Clementina Namusamya yabadde mutabani we nze nga muyita mwannyinaze naye nga ne bwe wabaawo ekintu kyonna nze nsooka yansembeza buli wembandi nakuzimba ne wabaawo obuzibu bwonna nakumaakuma naganaga waguma Bishop Ssemwogerere wakayita omwaka gumu maama n'afa era bamu ababadde bamuziise numiddwa nnyo kubanga abadde mpaga lweyaga yange nnyo era numiddwa nnyo Kawanga Ssemwogerere Mukama amuwe ekimuli ky'emirembe byebyo.
obubaka obukungubaga obwange eri bannayuganda bonna njagala okubasaasira kitalo nnyo ky'okufiirwako mukadde waffe ate omusomesa eyakola ennyo ng'omukulu w'essomero wa St. Maria Golete Katende ate munnabyabufuzi ate yaweereza gavumenti eno nga minisita ali n'aweereza bulungi n'ebintu ebirala bingi nnyo byasobodde otukolera. Twebaza Omukama Katonda eyamutuwa, tusaba era Omukama Katonda eyamutuwa oyo amusonyiwe aba alinako ensobi ezibadde zikyaliwo, amutuuse mu bulamu obw'olubeerera, kubanga ebirungi byatulekedde n'emisomo gy'atusomesezza ndowooza nti kiyamba kinene kijja kuyamba kinene okulaba nga omulimu gwa Katonda gugenda mu maaso. Nsaasira nnyo naddala mukadde waffe Archbishop Paul Ssemwogerere mutabani w'omugenzi, abaana bonna ne Namwandu, saba Omukama abakwateko bagume kubanga yamutuwa ate era yamututte. Paul Ssemwogerere atambule mirembe. Kumwe waliwo atasoma mu primary atamanyi Luzungu. Of course, I'm here to register my condolences to the family and probably all Ugandans for the loss of our great parent, friend, brother, an educationist. Uganda has lost an educationist. The late was the headmaster of one of our good schools in this country, and the foundation, and he is responsible for the good foundation that school is enjoying. We want to thank God for the many gifts he had given to Paul Ssemwogerere, and we pray that he will reward him with eternal life. May his soul rest in eternal peace. Gavumenti ejja kukola ekisoboka kyonna okulaba nti aziikibwa bulungi. Ekyo tekitagana kubuuza. Era ensonga lwaki ndowooza nange bwe ndi wano naye kuba ndi musajja wa gavumenti, naye twebaza ne sekwebaza emirimu gyakola emirungi, era njagala okusaba Omukama Katonda asinzire ku mirimu emirungi egyo, emirimu emirungi amuwe eggulu, amuwe kyabadde akolerera, anti ffenna tukolerera ggulu. Mukama wa Ssemwogerere nono yabeera dde wa Ssemwogerere, kati abo be bansinga kuba nze ndi muto ku bo. Nze Yusta Najjuma, nzaalibwa enkumbe w'omwami Luvule Alipio, mukulu wa Ssemwogerere ono afudde, era Ssemwogerere abadde kitaffe nga yasigaddewo. Tusaaliddwa nnyo olw'okufiirwa taata waffe, n'atuleka nga tuli bamulekwa. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Ginensi Nabatanzi, nange nzaalibwa omugenzi Luvule. Taata wange ono Ssemwogerere nabeera naye Nattale, eyo gye tugenda okumuziika nga maama taata waffe oli omulala gwe yasikira nga afudde. Naye yali musajja mulungi nga mwagazi w'abaana, mwagazi w'abantu, era nga akwagala nnyo, abaagala nnyo ng'abaana be. Naye tusaaliddwa nnyo kubanga ate nze nnumiddwa, buli wempita nga baŋŋamba ofaanana Ssemwogerere, oba oli mwannyina oba oli ani. Naye nange nnumiddwa nnyo bwe mpulidde amawulire ag'okufa gwe nga wuliridde ku rediyo CBS. Kitalo nnyo, tulumiddwa nnyo.
nene nnyo. Nze natandika ebyobufuzi mu 1980 era kadi yange ya Democratic Party yagisayininga nagigula singi 2 yali omwezi gwali gwa December naye obuzibu obusingewo okubaawo tulwaleero omuntu atufuddeko siroza nti waliwo asobola omuzza okubanga sinnalabayo bwa byabufuzi ali mu bukulembeze olwaleero oba ali mu ensa n'abatalina nsa bonna abatayise mikono gya Democratic Party ate nga Democratic Party ebbanga erisinga obunene Paul Kawanga Ssemwogerere yabadde nnyiniyo. Njagala okutegeeza abasawo ne banyaba batuwuliriza Paul Kawanga Ssemwogerere ye muntu yekka bwe tubadde tusigadde okwebuuzaako ku nsonga za demokrasi ow'ekimemette, ku nsonga z'okukyusa obukulembeze nga suyiye musaayi, ku nsonga z'okukyusa z'okulaba nti abantu baddamu ensa. Ffe okuba kye tuli Paul Kawanga Ssemwogerere baatutwalanga awantu buli mwezi omulundi gumu ne batubangula ekitongole kyayitibwa nga Cardinal Foundation nga kye baaleeta okutuyambako era siina na kyennumamu n'okukyuka ogenda mu National Unity Platform najja wano ne mwebuuzaako ne mugamba mukadde wange ensonga zintabukidde nkoze ntya kubanga neeno ebintu byalinga bwe mubiraba olwaleero naŋŋamba tiwali kyakkola okusigala ng'oli relevant kikulu ne mugamba ssebo ngenze kwegamba tiwali kyembadde political move gye mbadde nziraako nga simutuukiridde. Omwaka ogujja mbadde nina ekirowoozo ekyokusalawo oba nzira mu politics oba siddamu mbadde nteekateeka kujja kubuuza mukadde wange kati mukadde wange nzire wankole ntya. Njagala okutegeeza eggwanga n'ensi nti nga tusaasira maama nga tusaasira bamulekwa nga tusaasira ab'ekika nga tusaasira Democratic Party Uganda efiiriddwa mu ngeri nnyingi nnyo. Bannabyabufuuzi nga ne President Museveni omutwaliddemu Paul Kawanga abadde ayogera ne bajjamu ne bakola oluusi ebirungi bwe baba tebabikoze era ne bawaba buwabi naye ye ng'ayogedde ekituufu. Kitalo nnyo kitalo ddala situmanyi oba Uganda weeraga wafaanana watya kubanga kati abantu tuyambye abantu tutereezezza bagenze. Nze namuyigirako ebintu bingi naye kanzijeyo kimu kyokka nga sinaba kumala. Ekizibu kye nasinga okumuyigirako kwe kuba nti okola ebintu very systematically kugamba ng'ogenda obisengeka mpola paka lwoggusa ensonga. Abamumanyi obulungi nalwana n'oluguudo lw'ebusaabala ne Unila neegamba nti singa nali ntandise demonstrations ne ntandika okugamba abantu beegugunge baali bajja kunkuba tiyagaasi ekintu kiggwe. Naye natwalanga ebintu nga mu ngeri Kawanga Ssemwogerere gye yatutraininga okutuuka le baatuuka ekiseera ne bagamba tiwakyali kyakkola tukole oluguudo. Awo we wali ekinyusi kya mukadde waffe yawangula akalulu ka 8 na kalimu bulungi nnyo nalina pijoti 404 yuyu 607 nenjisiga green yonna ne tunoonya akalulu ne tukawangula ne bakabba bwe batabba kalulu ne bayingira ensiko gwe babba n'asigalawo naye ate nawe bwe bava mu nsiko ate gwe baali bagenze okununula gwe baali babbye ate bye baali bamubbyeko ate ne babyefunza. Kawanga Ssemwogerere n'asirika n'agamba kale katulabe oba tunaatereza eggwanga. Kawanga Ssemwogerere ye munnabyabufuzi yasooka okuva mu NRM n'agamba nti ekintu kikyaliyo. So basawo ne bannyabo eggwanga lirina obuzibu bunene situmanyi we tulaga situmanyi kye tuliko naye kinene. Katonda atusaasire atugumye ate atuyambe tuve mu nvuba eno n'ebirala byeyongere bulungi. Today we have lost a great icon in democracy of Uganda, a person who wanted the real African democracy to take root in Uganda. Paul Kawanga Ssemwogerere was a person who was non-violent. He wanted change which was not violent, and he actually advocated for it. Paul Kawanga Ssemwogerere, I am very sure because I participated in the 1980 elections.
and we actually won. I'm very, very sure. But then, of course, the victory was snatched away from us, and the people whose victory had not been snatched went into the bush. When they come back, they didn't hand over the power. And the Ssemwogerere said, okay, let's work together. He's the first person to actually leave NRM after realizing that NRM was actually a bigger problem than he expected. Ssemwogerere was so organized. He taught us politics. He taught us to be leaders. He taught me to work consistently, very organized, and that is exactly how I won the Busabala road making, because UNLA itself told me that if I had gone into demonstration, they would have just put tear gas on me, and that would be all. So we have lost a person, we have lost an icon. It's not only as we console the family, as we console Dr. Jelmina, as we console everybody in the Democratic Party, in the political scene, I can assure you, Uganda and Africa is the biggest loser, because there is not a single political person who has not been through Paul Kawanga's, Ssemwogerere's hands in the present era of politics. Okay. Nze Kakande John, munnamawulire okumala ebbanga gwanvu. Okufa kwa mukulu Ssemwogerere kyannaku eri eggwanga era na Uganda, kubanga y'omu ku bannabyabufuzi abaddewo ebbanga ddene, abasajja ab'emirembe. Nsuubira nti akoze eggwanga litaddeko ejjinja, broka, akoze kyakoze. Of course abasinga obungi bamujjukira nti yali mukulembeze wa Democratic Party kumala ebbanga ddene, yali minisita mu gavumenti ya NRM, yeesimbawo nga presidential candidate, oluvannyuma n'annyuka ebyobufuzi. Naye era nga kyemmanyi nti mu background yasigala nga akyakola ebyobufuzi mu ngeri y'okutabaganya abantu oba okuluŋŋamya abaali bamukkirizaamu mu bibiina eby'enjawulo. Nze Ssemwogerere mumanyidde ebbanga ddene nga naakayingira mawulire mu myaka gy'ekinaana. Nalina omuko gwe nali mpandiika mu lupapula lwe nali nkola mu kiseera ekyo nga sinagenda mu vision lwayitibwanga The Star, nga nina omuko gwe mpandiika ku byobufuzi n'enfuga naki. Yagwagalanga nnyo era oluvannyuma ne tusisinkana ne tunyumya, nemmanya endowooza ye ku bintu bingi ebyobufuzi, era n'asigala nga musomi wange, ne najja mu vision era nga mpandiika column. Naaba nga yanneesiga nnyo nga omwesimbu, ng'omwamawulire omwesimbu, kubanga Ssemwogerere abadde muntu omwekenneenya ennyo, nga bw'obanga oli munnamawulire ng'oyagala okumuggyako emboozi, ng'ayagala nnyo okumanya gwani, oli muntu wa kika ki, ebigambo by'anaakubuulira tobikyusekyuse, onobiripootinga bulungi nga bwabikugambye. Ekyo nga kyagala nnyo okitegeera. Oluusi muni vision abalipoota baateranga kubuusa okumukubira essimu, n'abagamba kale ajja kubibaddamu, nankubira essimu, ono mumanyi, omamawulire ono aŋŋambye wa New Vision, omumanyi muntu ali atya, muntu mwesimbu, njogere naye, yogera naye, nga ayogera nabo. Kale okuva olwo ntuba nga nono nga olusampita tunyumya, tunyumya bunyumya, si byamawulire. Ne tuwayamu, n'ambuulira yava ebyobufuzi bwe ngeri yatambulamu,
abadde musajja munyumya nga ofunye omukisa n'otwa naye okunyumya bunyumya mboozi nga munyumya mulungi nga anyuma n'aseka naye kwitiko nga ye musajja ateejalabya lifestyle ye yali musajja ateejalabya era ng'ojja n'omusanga nakuwa caayi neyokulya nga musajja omulaba nti si muntu akwejalabya wakati waliwo mafandali naki ekitali nnyo ku bannabyabufuzi b'ennaku zino ab'ennaku zino bafuuka MP bafuuka chairman wa disitulikiti bagala motoka za bbeeyi bagala kino bagala kiri ekitali ku Ssemwogerere yali humble ng'embeera ze tayagala kwekuluntaza kwegulumiza ate nga ali straight forward temanyi nti yalowooza nnyo mu nkola y'ebibiina ey'emirembe oba oli awo yensonga lwaki teyasobola kufuga ggwanga kubanga nga bwomanyi okujjako okulonda okwasooka mu 62 abafuzi bonna abaddako teri yajja mu buyinza wadde ono kaaliko kaakati okuyingira mu state house yajja nga emundu zivuga kati bano ababulijjo bali civil abalowooza tujagenda kubakalulu abantu bampagire idea zange zitewo kibakalubiridde nnyo era ndowooza nga bwola bagenda mu maaso mu Uganda kikyali kizibu kale ebyobufuzi bwe byali ebyobufuzi eby'emirembe ebyokukyusa obukulembeze ddembe ebibiina ebingi naye waawo yali muwagizi wa bibiina bingi ate yali flexible tegeeza ki nti omuntu kati olaba mu 96 bwe yesimbawo abamu baamuwagira baali ba UPC ng'ate abamu abaali aba DP tebaamuwagira baga nti okwagala nkyana ma UPC so ye yali ayagala kuzimba opposition eyawamu basobola ki okukyusa obukulembeze yesibo kale sebo muddeko eno namwogerako bingi amazima gali bannabyabufuzi bonna abayaeggwanga linabeesa kulaba ntawana nyoso munana Vai, vai.
Yeah.